MC Chumi bwatyo munange yatuyiyemu akatambi ak'obuseegu naye nga mwasibye mutya kansubire nti no mwasibye bulungi muje baleko jonna gye mutuusaako engalo amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo mba ntuuse kubeera nga ate mbaweereza yes munange MC Chumi olunaku olwaleero yasiibye wali ku social media nga ye topic ba bloggers ab'enjawulo sako ne ba tiktokers bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga ate bamusabula wabula nga ate basinze kusabula omusajja oyo gwe yabadde naye mu katambi jjukira nti MC Chumi abadde amaze ebbanga abantu abasinga nga bamuyita musiyazi nga bagamba mboyo musiyazi olw'ensonga nti engeri gye yeeyisaamu yeeyisa kisajja so abasinga bo babadde tebalowooza nti oba oli awo ayinza n'okuba ayinayo oba omusajja so akatambi kano keewunyisizza abantu bangi wabula ate mu ngeri y'emu omusajja gwe yabadde naye mu katambi ba social media in-laws bamusabudde era nakatwetwogerera bakyamusabulira ddala abamu bagambye nti omusajja mulema MC Chumi koganga bagamba nti ye yaliwo okulabirira abalema kwegamba buli omu yavuddeyo n'ayogera bingi nnyo nnyini ddala wabula nga ate ngenda kuba nkulekerako obutambi bw'abamu kwabo abavuddeyo ne babako bye boogera ku katambi ako ate akalabye mukwano gwange ononsonyiwa sisawa kubeera nga ate nkakuteerako waneeno ku YouTube olw'ensonga nti eyina amateeka agagifuga wabula nga abakalabye era bangi buli omu akyawa endowooza ye ku katambi ako gwe ki ky'olowooza komenti ogiteekeko wansi awo mu comment section nkulekereko ate obutambi buno obw'aba tiktokers sakate ne ba blog abamu abavuddeyo ne babaako ate bye boogerako ku katambi kano goodbye for now toseetuka mwe obadde sinalaba vidiyo ya Chumi eno kati ekinyumidde omusajja akasolo tekali bwe kati kali bwe kati akakasolo kaba kaluma jukira abawooko emulaba Chumi nga wali feesi ye nga bwali yenna ne wansi we yabala bakuba teyakyalira nsike mali yo nene ni bannange kyali obadde akuba nga kali bwe kati alinga akuba engolo Uncle Chumi bulijjo oli abalema oba musajja kyoyo mukama Katonda anyway Uncle Chumi mugende mumuwagira alinayo ekivulu naye baddiya oba ng'omanyi tunalaba noodles za Chumi totawaana banange MC Chumi kye yatukoze yena talina miguwa talina matama kala akaseera wakabadde weekali kakasera kabadde weekali naye banange omusajja yabadde ku Chumi abadde akola 7 abadde akola 7 and 8 banange Chumi obuchafu mukwano kiki omuntu nobanga nga okushavinga nobanga yakozeseza echupa like seriously nobanga omuntu yabadde alina olubuto nga tosobola kwemwa bulungi banange kyewatukoze kubanga tunalaba ka video mukwano totawaana Chumi banange obadde oyogera naye munnaye kyetulabye nedda ndi mukazi naye nedda ekirayo mufo ky'okulya anti Chumi oba kyali kyagala muvuba mu byennyanja nkube nga gundi eri bweti okitegeera mufo ky'omulya nga ndaba kyabali kimukuba ngolo wekimukuba engolo tosiraba ezo gundi oba kyali kimukuba ngolo kukiteekayo anti Chumi bwazaayo bwekika pulit anti Chumi nfunire namba yekyekyo ekinfunire eno gundi kimbuli eyo zino gundi bazikolera wazino kuba nda okuba saidi zonna waggulu osobola okubayo kusana gikiika bwoti n'okuba wansi ng'obanga alima ya kibi eno yonna mu saidi oba nga yonna ekonkonayo